Ebimu ku bisaanyizo ng'ogenda okugula ettaka by'olina okuba nabyo kwe kuba n'omupunta agenda okuyambako okupima ettaka lyo. Ng'oggyeko kino okuba mu tteeka erifuga eby'ettaka naawe aligula si kya buvunaanyizibwa okukusindiikiriza okupunta ettaka lyo kubanga kiba kiyamba ggwe mwennyini. Eky'ennaku olw'okubanga abantu bangi tebamanyi mateeka, abapunta bangi tubalabyeko nga beenyigira mu mivuyo ku ttaka naddala okubulankanya ebyapa ku bwannannyini. Kyokka kino kizibu okukolebwa abapunta abakugu wabula baakamyufu abeerimbika mu mulimo guno. Kati okusigira ekifaananyi ku mupunta omutuufu n'omulimu gwe twogeddeko ne bakakensa mu nsonga eno. Nga tetunnagenda wala katusooke okwebuuza mupunta omutuufu y'ani. Surveyor yeyo professional oba yoyo omukugu akkiriziddwa era aweereddwa license nga yawandiikibwa ekitongole kye bayita Surveyors Registration Board. Olw'okubanga omupunta yeetaagisa ku ttaka Mubaraka Issa Abirye, omupunta omukugu ng'akola n'ekitongole ki Land Point Associates, agamba nga weetaaga omupunta kisinziira ku mulimu gw'omwetaaza. Kuba surveyor kye weetaaga ku surveyor kye kigenda omuwa scope of work gy'agenda okuwa gy'ogenda omuwa. Nti nze Priska njagala muntu kujja kunkola subdivision amukolera ekyapa. Surveyor kyagenda okuwa kirala. Ndagala nti nze njagala kukola design ya nyumba. Architect aŋŋambye nfune surveyor, nfune topographic survey. Nja kuba kyanjawulo. Nze ndina enkaayana ne neighbor, njagala kumanya luwenda lwange luyitawa. Neighbor oli yasimba ebitooke ne bingira ewange. Twagala kugyawo nkaayana. So kikigwe client nga gwe kiweetaaga from a surveyor. Ng'oggyeko okwerula empenda z'ettaka egimu ku mirimu gy'omupunta kwe kufunira abantu ebyapa ebibawa obwannannyini ku ttaka. Omupunta ng'anakufunira ekyapa ekika ky'ettaka kw'otudde era kw'oyagala ekyapa tekisooka okufiibwako. Wano mu Buganda ettaka erisingako abantu abangi lye lya mayiro, kyokka era nga wano waliwo emivuyo njolo. Kati ng'oyagala ekyapa ku mayiro, surveyor oba omupunta alina emirimu egimusuubirwamu. Kyokka ekitalina kwerabirwa nti wano mu Buganda tewali ttaka litaliiko bwannannyini oba ekyapa. Kino kitegeeza nti omulimu gwa surveyor oba omupunta mu mbeera eno kuba kuyambako kwekutula ku kyapa ekyawamu. Nze nga surveyor nga mpadde omulimu gw'okolera ekyapa mba nina bye nkwetaagako nga gwe client wange. Ekisookera ddala olina okuba nga wafunye consent okuva yenayini kyapa. Omupunta ng'amaze okukwasibwa ebyetaago ebisookerwako, ekiddako kuba kugenda mu field oba ku ttaka weriri okola okupima kwonna okwetaagisa. Obanga onaagula ettaka ery'okwesalako kiba kirungi nnyo nga tonaba na kusasula ssente n'olita surveyor. Osooka na opening ettaka ly'ogulako lifaanana litya era liyitawa n'alyoka atuuzaamu kano kuba oguzeeko n'okakasa nti boundaries z'ettaka ly'engula lyeryo era ligwa mu kyapa. Nga tannava wali ttaka alina okukakasa nti tewali nkaayana zonna zaalese olwo nno n'adda mu woofiisi ate okuzza by'ajje ku ttaka mu bwino. Omupunta takoma wano, ekiddako aba alina okugenda mu b'obuyinza okukakasa nti byapimye byebyo era ekyapa kyanonye tekiriiko nkaayana. Ebyo n'olubimaliriza ng'ofuna deed plan ng'esayiningibwa cartographer yo ya plottinga ateeka coordinates zino ez'ekyapa kino ky'oba ofunye yakiteeka mu national grid. Oluvannyuma omulimu gw'okussa ekyapa kino mu biwandiiko bya gavumenti gutandika. Gamba ng'okuwa ekyapa ennamba zaakyo kiyite plot number oba block number, kyokka ekitalina kwerabirwa nti ekyapa kino nga kiwedde kiba kikyali mu mannya ga nnannyini mwe kibadde. Until you slap on instruments of transfer n'okola n'emisoso emirala, assessment, payment of ground rent, biki attach the transfer form signed by both the survey, both the seller or the registered proprietor and the purchaser, witnessed by a profession, can be surveyor, can be a lawyer. When you do that, take for assessment, musolo mu URA, get barcodes. Newankubadde mupunta omutuufu alina kuba muwandiise mu kitongole ekibataba, omuntu asookerwako alina eddembe okwongera okumanya ebituufu ebikwata ku mupunta ono. Much as a registered surveyor abeera ne license, kyosobola omubuuza nti gwe oli surveyor, nti ndi surveyor. Omubuuza ekibuuzo kya nti oli registered oba tuli?
gamba nti ndi registered osomubuuza what's your registration number so ogenda ali ku Google nokebera oba mwali ku register n'ekitongole kyaffe ekitutwala our regulator Surveyors Registration Board buli mwaka bafunye olukalala lw'abasurveyor abalina license bibeera mu mawulire. Singa omupunta akola emivuyo ku ttaka lyo mu kifo ky'okuddukira ku poliisi ekitongole kyabwe ekibagatta ensonga zino kizikolerako ddala. In a disciplinary committee they can suspend your license, they can give you punishment, they can even deregister you if it calls for that. So balina obuyinza obwo bwonna. Ono alina amagezi gawa bannayuganda naddala okwewala babulooka mu nsonga z'ettaka lyabwe. Bulooka asobola okujja leero n'ayiyayiya n'akuwa ky'oyagala naye birimu emitendera ebiri. Ajja kuwa ekyapa n'olowooza nti ampadde ekyapa, omusajja akola ekyapa mu myezi ebiri n'akimpa, musajja mulungi naye nga ne byapimye ebifu. Ekyapa kikuwadde naye nga ekyapa kyanditudde wano kitudde eri. Mu myaka egiddako ojja kuba ozimbe wano n'ennyumba yo ng'otudde wano oli ajja agambe nti butudde si weewo. So it has a big bearing ku ggwe client kubanga tulonze omuntu omutuufu. Newankubadde omupunta mu ngeri eno abalabika ng'akuyamba ky'olina okumanya nti gwaba mukama we era oli wa ddembe okumubuuza akana n'akataano omulimu gwe wamuwa gwina we gutuuse. Priska Namulema, Agaffeeyo ku Spark TV.